Hello, viewers. Good afternoon. This is the Spara TV. Tuli wano tugenda gabana ekigambo kya Katonda Mukama yeebazibwe. Twebaza nnyo Mukama olw'akaseera akalungi Mukama katuwadde era n'ekiseera ekirungi Mukama kyatuwa buli ssaawa okugabana ekigambo kya Katonda. Era amannya gange mpitibwa May Kawaala, Mama May, Pastor May Kawaala from Healing Outreach Ministries International. Era nga tubeera n'okusaba misana n'ekiro. Right now lwa lockdown tubadde ku Zoom naye era nga tusaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okusaba. Twabadde ne night of prayer yabadde y'amaanyi nga 27. Neebaza nnyo abasumba mwenna abatwegasseeko, abaweereza mwenna mbeebaza abatwegasseeko. Neebaza nnyo abasumba, omusumba Alex namujulirwa weebale nteekateeka coordinator waffe ku Healing Outreach. Era nebaza Pastor David Light Mukisa ne Mama Dina Mukisa mwebale nnyo okubeera nga mutuweereza bulungi nnyo mu studio zaffe na buli kimu kye twetaaga scriptures zaffe tuzifuna bulungi. Nebaza abasumba era evangelist Joshua nkwebaza Pastor waffe owekanku Miracle Center Kiwangala Pastor Stephen Muyanja ne sajja lya Yesu Muyanja, Pastor Sebadduka ne family ye yonna Muyanja omusomi wa Bayibuli n'abaana abeddirenga Mukama bawo omukisa. Bannaaye abakyala mwenna Pastor Robert Bateganya ow'ebuwenge Mukama akuwonya omukisa ne Pastor Isasi, Pastor Robert n'omukyala era Aida. Mbeebaza mwebala okwewaayo eri omulimu guno okukola omulimu ogukutte ku bantu obulungi ennyo. Era wenjogerera wano nga essomero lyaffe ligenda maaso. Essomero tulina essomero lya Discipleship School eriyitibwa HDS. Era ku ssaawa eno ku ssaawa 4 ez'ekiro liba litandise. Era ba-teachers mwenna mbeebaza, twebaza Katonda atutuusiza ku ddaala eryo. Pastor Isasi n'omukyala Christine Isasi mbeebaza mwebale nnyo okujjumbira aba-students baffe bonna. Omulunga mwe muli Rita T era kitiibwa kya Yesu, mwe muli Nayiga Mastula, mwe muli Pastor Isasi, abasumba bonna almost ba students. Ffe tukkiririza mu kuyiga obuweereza bulungi okutendeka abantu. Kituyamba nnyo okubeera nga tusigala ku mulamwa. Abantu bwe tuyiga kikola amakulu, kikola nnyo amakulu kubanga waliwo ebintu ebimu ebibadde bigenda biremesa ekkanisa kubanga bwe tulokoka kitegeeza omuntu bw'olokoka tokoma ku kulokoka kwokka. Omuntu bw'ayingira ekkanisa yeetaaga okukyusibwa. Ekituleetera okusigala ku njiri n'okubeera nga tugibuulira kwe kubeera nga bwe tuyiga ekigambo ky'obwakatonda ne tukirowoolezamu emisana n'ekiro mu Yosuwa 8 bulijjo tukyogera. Kikyusa endowooza zaffe okuzza amagezi gaffe obujja. Ekyo ekyawandiikibwa tukisanga mu Baluumi 12. Eyo mpitiddeyo era kubanga tuli ku kigambo eky'okubuulira enjiri era nga omutwe gwaffe gugamba tubuulire Yesu. Omubuulizi w'enjiri yenna buulira Yesu. Tubuulire enjiri ey'obwakabaka. Bayibuli ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Matayo 24:14. Abooluganda mwenna betusaba nabo mbeebaza kubanga mumpaniridde nnyo era nzikiriza nti mulinga bamalayika mu bulamu bwange. Tulina kanisa erubira eriyo omusumba Kibirige n'omukyala, tulina omusumba eyakawasa oyo Pastor Ruzinda. Bajja ne baweereza ne batuwanirira Pastor Ruzinda mu kuyozayoza ssebo weebale okuwasa. Katonda alina ebiro n'ebiseera. Naawe gwali eyatannaba kufuna muntu, naawe Katonda akumanyi. Naye omutwe gwaffe ogw'olwaleero twagala okuyiga ku kubuulira Yesu. Bino ebiseera tubuulire Yesu. Ekyawandiikibwa kyaffe kiri mu Matayo 24 olunyiriri lw'14 kyengenda okusoma ku ssaawa eno. Nkubuulidde amannya gange ndi May Kawaala, abasinga mumpita Mama May, ate nga ndi mukyala ow'omugenzi Kawaala, Pastor Kawaala, omusajja yabuulira enjiri mu maanyi abantu ne balokoka era nga n'omukululo gwennyini gweyogerera weeguli. Era twebaza Katonda nti kanisa egenda mu maaso.
tulina ekibiina ekibuulizi ky'enjiri era nga kigenda mu maaso tubuulira enjiri, tusimba amakanisa, tulina essomero, tulina amasomero, tulina abaana abayigirizibwa mu ssomero era nga Mukama atuyambye n'okuyamba ku bantu mu biseera bino eby'obuzibu. Tukikola tutya nga tetunnasoma kyawandiikibwa? Tukikola tutya? Ffe tetwemalirira naye tulaba nti omubiri gwa Kristo tukolera wamu okutambuza omulimu. Ekirala, bw'obeera eyo nga oyina ky'olina era ky'ova olaba ennamba ezo eziri okwo, waliwo ennamba gy'okuba n'egenda ejja straight mu ofiisi. Ffe okusabako naawe bw'oba ng'olina ekibuuzo eyo gikubeko ennamba ey'okusaba. Waliwo ennamba era gy'osobola okuwagira obuweereza buno, kubanga obuweereza bwonna n'abantu betutuukirira betuyambako betuyimirira nabo mu biseera nga bino ebya COVID, abantu emirimu gibaweddeko, kapito yaggwawo dda, amaduuka baagalya ne bagakaliza, amaduuka gabadde maggale, ebifo byonna nga biggale. Naye Mukama mu linnya lya Yesu atuwa ekisa ku kye tufunye. Bw'oyimirira naffe kituwa omukisa okweyongera okugenda nga tubuulira enjiri. Tubuulire Yesu. Lwe lunaku olwaleero lwenzize okuzzaamu olugana amaanyi nange okwezzaamu amaanyi nti tusigale ku mulamwa tubuulire enjiri, nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eneebuulirwa okubeera omujulirwa n'enkomerero n'eryoka ekola ki? Etuuka. Kakati tugenda okusoma ekyawandiikibwa mu Matayo 24 olunyiriri olw'14. Bikula Bayibuli yo 24:14 agambye bw'ati nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Ebyawandiikibwa bitutegeeza nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna, mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Nti eribuulirwa mu mawanga gonna, mu nsi zonna okubeera omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka etuuka. Mukama kyalaga nti ebiro bigenda kutuuka era nga bye bino, enjiri ewulirwe, ebuulirwe mu nsi zonna okubeera omujulirwa. Omujulirwa kye ki? Omujulirwa abeerawo okulaga ekizibiti, okulaga nti kino kyaliwo, kyakolebwa. Omuntu yenna aleme egamba nti saawulira, ekyo kye kireeta obujulizi. Enjiri erina okubuulirwa, enjiri egenda kubuulirwa. Enjiri kye ki? Enjiri kye kigambo ekya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kiriwa? Ekigambo kya Katonda kye kigambo ekitonzi era ekigambo ekiwonya. Era ekigambo kya Katonda bwe tukibuulira, bwe tubuulira enjiri, enjiri bwe tugibuulira, Bayibuli egambye nti n'obwakabaka n'enkomerero n'eryoka ejja. Enkomerero bw'etuuka weebuuze nti singa enkomerero etuuka olagawa? N'obwakabaka ne bulyoka bulabisibwako eri abo abaabuulirwa enjiri ne bagikkiriza, ne bakkiriza omwana Yesu, kubanga Yesu yennyini yenjiri gye tubuulira ey'amazima, ate Yesu yennyini bwe bujulizi. Yesu yennyini bwe bujulizi, kubanga obujulizi bwa Yesu bukwatikako. Era nga ffe abamukkiriza tuwangula olw'omusaayi gw'omwana wa Katonda n'obujulizi obw'okutegeeza obuva mu kamwa kaffe. Ebyawandiikibwa weebiri tukisanga mu kubikkulirwa. Tuwangula lwa bujulizi. Yesu bwe bujulizi. Yesu yenjiri gye tubuulira. Tulemere ku musingi ogw'okubuulira Yesu, kubanga Yesu ye mwana eyaweebwayo omu yekka bw'ati Katonda olw'okwagala kwe, nga buli yenna amukkiriza ayatula n'akamwa ke n'okkiriza nti Yesu Kristo yafa, yatufiirira, n'afa, n'aziikibwa, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu magombe,
era atudde ku mukono gwa Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, era nga mulamu, era atuwolereza. Katonda Kitaffe, Yesu Omwana n'Omwoyo Omutukuvu be bagatta obusatu. Naye tubuulire enjiri, tubuulire Yesu, kubanga bw'osigala ng'obuulira Yesu tosobola kukola nsobi, kubanga Yesu yoyo Yesu yaliwo n'okuva ku ntandikwa ku lubereberye ng'ensi etondebwa. Naye omutwe gwaffe gugamba nti n'enjiri eno egenda kubuulirwa, enjiri eno ya Yesu. Tubuulire Yesu nti okubeera omujulirwa egenda kubuulirwa mu mawanga gonna eri ensi zonna, n'enkomerero eryoka etuuke. Kakati ekigambo kiri bwe kiti, enkomerero, ani amanyi enkomerero wegenda okutuuka? Buli lunaku eyinza okuba enkomerero oyo. Naye olw'okubanga mbuulira Yesu, olw'okubanga obuulira Yesu, olw'okubanga mbuulira enjiri eri amawanga, eri ebitonde byonna, Bayibuli mu Makko 16:15 egamba nti kale mugende mu nsi yonna, mugende mubuulire enjiri mu nsi yonna. Enjiri gye tubuulira etuteekateeka, enjiri gye tubuulira etuteekateeka, ekitegeeza nti enkomerero ne bw'eba etuuse gw'obeera mweteefuteefu kubanga oli wakati mu kubuulira enjiri. Ekyo ky'obuulira bali okyebuulira, nga bw'ondaba bwe mbuulira wano kati. Bwe mba nkubuulira nga tekikoze gye ndi, tekigenda kukukomako. Naye mbuulira ekigambo kya Katonda ekiyamba nange obulamu bwange, njogera nempulira nga mpona, bwe bujulize era bwe nnena obwa Yesu, kubanga bwe mbuulira enjiri mpona buli lunaku ng'era bw'ondaba. Okubuulira enjiri ey'obwakatonda eri ku mazima yeyo enjiri eyeetaagisa eya Yesu n'okubeera mu kkanisa, kubanga enjiri eriyimiridde ku mazima yeewonya. Enjiri eyimiridde ku mazima bw'obuulira Yesu yalokola. Yesu ge maanyi, ekigambo kya Katonda ge maanyi ga Katonda agalokola. Enjiri eriwo okututeekateeka. Enjiri yereeta obutuukirivu, okutubikkulira obutuukirivu. Enjiri ebikula obutuukirivu, ebyawandiikibwa byonna bibiri. Amaanyi ga Katonda gatubikkuliddwa okubuulira ekigambo kya Katonda, okumuweereza, okutuwonya, okuweereza, okutununula, okutuwa omukisa, okutwanjula eri amawanga nga tubuulira Yesu. Enjiri etuteekateeka. Enjiri ekuleetera okubeera nga oli wakati mu kweteekateeka. Oba mbeera, oba si mbeera, gwe wooli. Kubanga mu butegeevu obulungi tewaliiwo amanyi enkomerero w'erijja. Naye Bayibuli egambye nti n'enjiri eno ey'obwakabaka mu Matayo 24:14 nti eribuulirwa amawanga gonna okuba omujulirwa, n'enkomerero n'eryoka ekola ki? Ejja. Kakati enjiri oba eribuulirwa oba ebuulirwa, enjiri etuteekateeka. Tuli mu kweteekateeka. Buli kyetu etuteekateeka etya kye kigambo kya Katonda kye tusoma wano mu Bayibuli ne tukirowoolezaamu emisana n'ekiro. Bwe tukirowooza ne kitandika okuyingira mu ndowooza zaffe, ne kikyusa endowooza zaffe, ne kikyusa omutima gwaffe, ne tutandika okukitambulirako, ne tutambula kyo, ne tukola kyo, ekitegeeza oli mu lugendo olw'okweteekateeka. Oli mweteefuteefu. Kyova olaba nti enjiri erina okukola ki? Enjiri erina okubuulirwa. Enjiri erina okubuulirwa kubanga ge maanyi ga Katonda. Era amaanyi ga Katonda weegali. Kakati tugenda okusoma ekyawandiikibwa kyaffe ekirala. Twagala okusoma ku musajja ono eyali omugagga, Bayibuli gweyogerako mu Luka 16:19. Bikula Bayibuli yo gwe nange. Olaba omwami ono kiki ekyaliwo? Kiki ekibeerawo mu bulamu bwaffe bwe tuwulira enjiri tulokoka?
era olwaleero bw'oba ng'owulira enjiri ng'owulira Yesu ng'owulira ekigambo kya Katonda gemaanyi agaleeta obulokozi mu bulamu bwo era bw'olokoka n'otandika okuyiga Bayibuli n'otandika okuwuliriza ekigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda bw'okiwulira mwe muva okukkiriza kujja na kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda mu Baluumi 10:17 era ekigambo kya Katonda ekibuulirwa kye kituleetera ffe okukola obutuukirivu era obutuukirivu buvaawa butuviira ffe mu kubala ebibala era mu Yokaana 15 nga Yesu yayogera n'agamba nti naye mubale ebibala bingi ng'ayagala tubale ebibala bingi n'agamba nze muzabbibu kitange ye mulimi mmwe muli matabi ettabi eritabala bibala litemebwako lisuulibwa ebweru omusana gulyakako likala era lyokebwa ne lisaanawo naye ettabi eribala ebibala eryo ddyo alirongoosa nti ne lyeyongera okubala bubazi yono Yesu gwe tubuulirako ne lyeyongera okubala ekitegeeza nti Mukama ebibala bino byatwagalako ebibala buli webibala ebingi muffe tuba tweteeseteese era ebibala tubisanga mu Bagalatiya 5:22 ebyawandiikibwa bino bw'obanga obiwandiise bitukolera ffenna 5:22 nti n'ebiringa bino obwakabaka obw'omuggulu bwe bubwo kati wali agambye nti n'enjiri eno ey'obwakabaka ebuulirwe amawanga gonna mu nsi zonna okubeera omujulizi okubeera obujulizi nti n'enkomerero n'eryoka ejja naye wano agambye nti ebibala ebiringa bwiti ebibala eby'omwoyo okwagala okukkiriza obulungi amazima emirembe okusanyuka abirombojja byonna mu Bagalatiya 5:22 nti n'ebiringa bino obwakabaka bwa Katonda bubwo kakati olaba bw'ogatta n'okola formula eno okiraba bwe kituyamba nti nze buli lw'oyongera okusoma ebyawandiikibwa bino kikuwa enjiri ey'okubuulira n'osigala ku mulamwa ogw'okubuulira ekigambo buulira kigambo buulira Yesu bwe bujulizi bwe tutegeeza Yesu gemaanyi Yesu gwoba obuulira ekigambo kya Katonda gemaanyi agatulokola ojjukira we baabuulira enjiri olunaku lwe walokoka oba gwali awo atannaba kulokoka owulira enjiri eno gy'owulira gemaanyi ga Katonda agaleeta obulokozi kubanga tewaliiwo muntu alokoka ku bubwe tewali era olitakulimba nga nti gundi ye yandokola abantu abamu bawa obujulizi nagamba pastor gundi ye yandokola yabuulira njiri eyakulokola kati bw'oba owa obujulizi oyo eyabuulira enjiri n'olokoka yali kibya Katonda kye yakozesa ne kiyitamu enjiri ekigambo kya Katonda amaanyi aga Katonda ne gakugwako olw'okukkiriza n'ofuna obulokozi kati bwe wamala okulokoka oba weetaaga okugenda mu kkanisa we bayigiriza ddala ekigambo ekiyimiridde ku musingi ekigambo ekisobola okukuleetera okukyusibwa tetukoma ku kulokoka bulokozi kyokka naye twetaaga okukyusibwa kye kituleetera okubala ebibala eby'omwoyo era ebibala ebyo eby'omwoyo bye bitusobozesa okuyingira eggulu singa enkomerero eba etuuse y'ensonga lwaki ku ntandikwa nkulaga nti enjiri gye tubuulira etuteekateeka olaba abasajja ba Mukama nga babuulira enjiri olaba abakyala ba Katonda nga babuulira enjiri olaba buli wamu bwe waliwo okubuulira enjiri gye ntegeeza ey'amazima ye Yesu okubuulira enjiri ey'obwakabaka kubanga Yesu anaatera okola ki okudda naye kale wuuno ng'akomawo weeteeseteese otya bw'obeera nga weeteeseteese singa obeera mu kubuulira enjiri ng'obuulira Yesu wonna waakusangira kitegeeza okoze ki weeteeseteese ate ekigambo ekisingako obukulu bw'obeera ng'osoma ekigambo kya Katonda n'okirowoolezaamu emisana n'ekiro ne kibeera ekigambo kya Katonda bw'okirowoolezaamu emisana n'ekiro kaŋŋamba osoma enkya n'osoma n'ekiro n'osoma ekigambo kya Katonda ddagala mu ngero bw'atutegeeza
kirinduga obukerenda akadagala akakuwonya omusujja omusawo akuwadde prescription agambye nti mira obukerenda bubiri olunaku lumu ku nkya n'omira kamu n'olweggulo kamu n'ekigambo kya Katonda bwe kiri soma emisana n'ekiro ate ng'okirowoolezaamu Yoswa 8 bw'ate bw'atugamba nti kale n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe naye munaakisomanga ne mukirowoolezangamu emisana n'ekiro bwe tutyo tulyoke twekuume okukola ebyo ebikirimu era nga kyekituleetera obulamu n'okukulaakulana ne byonna bye twetaaga. Omuntu ng'otudde n'omala okusoma ky'osomye n'ofunayo tayimu n'ogamba nti kale eddakiika zino 2 z'ez'okulowooleza mu kigambo kya Katonda kye tuyita meditation. Okimanyi nti meditation kiri part of like obulamu nga exercise omuntu n'otuula n'otuuza ku birowoozo ne biwummula naye biwummulira mu ki? Biwummulira wa? Bireke biwummulire mu kigambo ekyo ky'osomye. Bwe biwummulira mu kigambo ekyo ky'osomye ekibeerawo kimanyi byeprintinga ne bisigala ku birowoozo byo bisigala ku mutima gwo ebirowoozo endowooza zo n'omutima bicommunicatinga ekyo tukiddiŋŋana kirungi nnyo ne tukiddiŋŋana n'okitegeera ekyo ky'osomye oba ky'owulidde ng'ababuulizi babuulira enjiri gy'owulidde ababuulizi nga babuulira n'ova mu kkanisa era tokolanga nsobi bw'oddayo eka weetaaga akadde n'otuulako wootudde n'olowooleza mu kyova okuyiga mu kyaki ne kikuggweramu kisigala kyerambika kikwatira ku mutima gwo ne ku ndowooza zo ne kikuleetera amagezi g'okudda obujja n'okukyusibwa. Bwe kiraalira ku mutima ekijjudde omutima akamwa kakola ki? Kafulumya. Bayibuli bwetugamba ye Dawudi yagamba mu Zabbuli 45 nti omutima gwange gujjudde musera ekigambo ekirungi era n'olulimi lwange ye kalaamu ye muwandiisi kubanga buli lw'oyogera oba owandiise oba owandiika ku lupapula olw'omuntu omulala ebirowoozo by'omuntu omulala naye bwe tuba nga twogera ekigambo kya Katonda kye kireeta obulamu nga tubuulira Yesu aleeta obulamu abawulizi kibaweese omukisa n'okuwona era kyova olaba nti kino kye twetaaga okubuulira okusigala ku musingi ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda. Haleluya. Naye nayagadde tusome ku musajja ono tugende mu maaso naye nga tugenda kubeera nnyo nga twanjoloza enjiri kyebuulirwa njiri kyeyina okubuulirwa naye tulabye nti enjiri g'emaanyi ga Katonda bwebuulirwa g'emaanyi weegali mu Luka 5:17 ebyo ebyawandiikibwa mu kuyigiriza okuddako tujja kuba nga tubikola ki nga byeyongera okubyanjoloza era njagala nnyo weeteeketeeke n'ekkalaamu yo n'olupapula obiwandiika oddeyo obisome owezza obwenkulumu ng'obirowoolezaamu kyentegeeza okwezza obwenkulumu nkugereza ng'embuzi oba olina embuzi abalina embuzi obamanyi otwala embuzi yo ku ttale n'erya n'ekoma weeka bw'oba ogisibye mu kati mu kasiikirize kiseera bwe kituuka neyezza obwenkulumu ogenda ogiraba ng'egaaya ng'eri mu ddembe lyayo ng'egaaya n'ekigambo kya Katonda bwe kiri bw'oba omaze okukisoma kubanga g'emaanyi ga Katonda n'obeera ng'okirowoolezaamu buli lw'okirowoolezaamu owona kubanga g'emaanyi agawonya buli lw'okirowoolezaamu ekyo ky'osomye onunulwa buli lw'okirowoolezaamu kyongera okukkiriza gy'oli buli lw'okirowoolezaamu n'okifumiintirizaamu weeyongera okufumiintiriza amaanyi ga Katonda kubanga ye Katonda mwene nti ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba Katonda kigambo n'abeerako gye tuli kigambo n'ajja gye tuli yali kigambo n'abeera omwana n'afuuka Yesu. Bayibuli egamba mu Yokaana nti naye abo tebaamutegeera gye yajja tebaamutegeera nti naye okuggyako abo bokka abaamusembeza n'abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda gwe bikkula Yokaana 1:12. Ebigambo bino ebyekigambo bigenda ne bigenda nga byetoloola bwe biti birungi nnyo binyuma kakati kaŋŋambe nti bino byonna byenjogera wano
nga ntudde wali mbirowoozaako birina kye bikola mu bulamu bwange era kyova olaba ekyo kye kituleetera okukyusibwa. Kiki ky'olowoolezaamu okusinga? Ekyo ky'olowoolezaamu okusinga era ogenda okulaba nga ky'obeera. Ekyo ky'olowoolezaamu buli ssaawa ogenda okuwulira nga ky'oyogera. Era omuntu kyali okiraba nnyo ng'akyogera. Ebigambo bye twogera bitwanjula. Era omuntu w'amagezi omulabira ku bigambo by'ayogera. Neogamba nti omusajja oyo w'amagezi, njagala nnyo muwuliriza, ayogera ebigambo by'amagezi. Omukyala oyo w'amagezi, njagala nnyo puroguramu ye, njagala nnyo muwuliriza. Ekkanisa eyo njagala kubanga eri ku musingi ogw'ekigambo. N'okusinza kwayo esinza Katonda nakka. Bayibuli egamba nti n'abasinza Katonda kitugwanidde omusinza mu mazima ne mu mwoyo. Okusinza Katonda, okussa Katonda mu matwale, abantu ne bayingira mu kusaba, n'olaba nga abantu bawona, n'olaba nga omulema buyimusi mu katebe n'atambula. Ago maanyi ga Katonda, kubanga mu kusinza osinza kigambo kya Katonda, osinza Yesu mwene, osinza Yesu mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda nakka, Kitaffe n'Omwana n'omwoyo omutukuvu, presence ya Katonda nebugaana. Ekkanisa nzikiriza nti gy'ogendamu ebugaana omwoyo omutukuvu.